Ku terefayina ey'Obwakabaka bwa Buganda kw'oli nyongera kukulamusaako ssebo n'ennyabo. Olutindo lwongera kuzikaliza. Kaakati ate nzize mu byanfuna, nzize mu byamasomero, nzize mu byanjigiriza. Uganda eno erina bbanka nnyingi, entono n'ennene. Endala zirina mu maka g'abantu, endala ziri ku byalo. Kyekiyitibwa bbanka kigazi nnyo. Endala ziri mu bantu buntu nga batambula nazo. Naye ate waliwo bbanka ez'enkizo nga KCB Bank. KCB Bank eno erina enteekateeka ennaku zino gyeguzizza bannyini masomero, abasomesa abali mu byenjigiriza, tegeeza education. Erina enteekateeka engazi. Era muzimu ku nteekateeka ezo z'erina erinamu ne gye bayita Unsecured School Bridge. Ekyo nno bwe nakiwulidde ninga nti banka eno KCB Bank erina relationship manager mu education ng'omukulu ono ye Damba Brad. Ninga nti nja kumuyita. Mukama mbedde akasimu kange Damba yakafunye mangu nnyo. Era mbadde ndi awo ng'atuuse. Akalidde mu studios kamusaba asooka ababuuzeeko. Ensi ekula bulungi n'okuwulira ejja kuwulira. Si busanyusa okulaba. N'okusinkana siba. Weewaawo soba oli ku BBS terefayina. Abantu babuuzeeko abatwana abatuwuliriza. Mwasuze mutya abawuliriza abaffe benna abalungi. Kansuubire mwakedde bulungi era twebaza Mukama okutukuuma. Weewaawo. Nsonga za KCB Bank. Kituufu. Etandika ddi mu ggwanga? KCB emaze ebbanga eggwanvu ddala wano era nga omuntu yenna aliyeyo wabweru tulina emyaka egisukka mu 17 nga tuli wano. Musajja kudde. So banka nkulu nnyo. Bw'aba muvubuka kati afuuse musajja. Aba akulidde ddala. Mazima. Ekitebe kya mukiri. Head office eri awo ku Kampala Road gye tuyita Commercial Plaza. So awo wali ekitebe kyaffe ekikulu. Yes sebo. Kakati oli wano ku terefayina ensi yonna ekulaba. Ku lwa banka KCB Bank. Mazima. Muri Kampala Road. Mu Uganda weetondera abantu gye mutannatuuka. Kakati ko services zammwe ennungi. Masaka City gye muli. Buli wamu weetuli. Era nga tugezezza nnyo okuba mu regioni zonna era n'okusingira ddala ne mu kyalo we tutali tulina ekintu kye tuyita omukutu gumugatta bantu. Mbu wonna wooli osobola okutukwatagana naffe. Nkola nti ofuna akawunti mu KCB Bank. Obuyandabo yatannafuna akawunti mu KCB Bank. Kale akawunti zaffe tulina z'osobola ogenda ku kye tuyita touch points ze tuyita branches era tulina ne kiyita mugatta bantu area online. So naye osobola okugulawo akawunti yo ku online oba ogenda ku branch yonna ekuli okumpi. Essaawa eno bwe ngenda ku KCB Bank okumpi awo n'akafaananyi kange n'endagamuntu manye ebibatero bisaba. Kituufu. Zigenda okwera 8 nga akawunti ekola. 8 obeera ontadde wala nnyo. Oba ojja kumpamu eddakiika nga 3 ku ssaawa emu okufuuma akawunti yo nga tutandika okumaliriza sebo. Weewaawo. Kaakati ekirungi nti ozze. Product eno eyitibwa oba enteekateeka eno eyitibwa Unsecured School Bridge. Kyenjogedde kituufu? Kituufu nnyo. Kiki? Kaakati banjiragira bwe nti n'enkalaba. Ng'ate olwo omukwano wange essomero limuli mu Bulago liti. Waliwo ebyaliwo. Naye nga nkalaba Unsecured School Bridge KCB Bank. Kiki? Kaakati nga bw'owulira erinnya Unsecured School Bridge. So tugezezzaako nnyo okulaba akatale kaffe kiki amasomero kye gayitamu. Era kwe kusalawo okufuna kye tuyita solution. Nga solution eno egezaako nnyo okuyamba bannannyini masomero okuddukanya amasomero gaabwe mu butebenkevu nga tebafunye kye tuyita financial distress. Ng'era Unsecured School Bridge eno erimu emitendera ebiri. Egenda tuyamba ekisookera ddala okwadressinga kye tuyita immediate working capital needs.
mbutaamu yinegaddewo naye mu fiizi ze twakuŋŋaanya tulina ekintu kye tuyita salary arrears ez'abasomesa. Twetaaga tugule emmere ng'abaana bawummudde dhano gigula nga bakomyewo nga price ziriwa waggulu. Tusiige rangi tugule enku. Kaakati ekyo kyetuyita unsecured okujja tukuŋŋaanye ka fees tukubire sando waloolo tuleetere enku. Ate nga olwo n'emiwendo gikoze eki girinnye. So twagala tukozese period nga abaana bazzeeyo demand eriko wansi so that tugula tubigule obudde buno. Kaakati era ekyo mulimu n'omutemwa gwe tuyita medium term. Mbu ate onyini ssomero ono abaana bazzeeyo wabula siwegi system yayabika. So togenda linda abaana ate bajje otandika okukola ki? Okuzimba. Togenda kubanga tamu ewedde wafuna abaana bangi kigenda tegeeza mbu mu kino ekiseera wandibadde otereza kirasi oba dormitory wabula tolinda abaana bajje ate otandike. So unsecured school bridge erinnya lyayo ettuufu basically to addressing immediate working capital needs n'ekye twandiise medium capital expenditures. Kitegeeza kyenfunamu mu nteekateeka eyo ne KCB Bank wabaawo ssente eyo loan kituufu ku nteekateeka eyo. Who qualifies? Kaakati omuntu gwe twandiyise ekintu kino gwe tukitegekedde first and foremost ani ono olina okuba buli ssomero lye ndaba n'amaaso gange bwenti ekyandisoose mbu yandibadde omuntu gw'olaba n'amaaso go naye nga core activity ye provision of health science of education services mbu ali mu byakusomesa byanjigiriza oba nansale oba secondary oba primary oba tertiary oba university. Bw'oba ng'oli mu ttuluba lye tuyita byanjigiriza oba bya mikono byanjigiriza nga birina kye byongera ku bwongo ne ku ggwanga lyaffe kituufu. So oyo era nga ne gavumenti emumanyi kubanga bwe ŋŋamba mbu ŋŋenda kuba mu byenjigiriza ate nga ndi mu galaji wabula tulina ekintu ati n'abaana awo owamaama mu galaji tobumanyi obusomero bwaffe kaakati obwo kaakati nabwo mu ttuluba lyabwo ojja ssanga mbu tulina kye tuyita community based education services kubanga si buli omu agendagenda ku KCCA oba ku yandibadde divisional level mbu mulimu jurisdictions za njawulo nnyo. Eyandibadde ku local council license eri awo ali mu KCCA ali awo wabula bonna balina umbrella eya Ministry of Education erina obbatwala. Kati ate n'omulala qualifyingira ekintu kino tulina already abalina account naffe wabula naawe nga gw'ogambye oli omwami amabanja gwe gali wano manyi talina account naffe byasobeddwa naye asobola okujja product eno ye mbu tewetaaga kuba na account naffe okutwala wabula wonna wojjidde osobola okuyingira n'oganyulwamu kyekyo. Ali ku BBS Telefine KCB Bank erina enteekateeka ey'enjawulo kindowooza nti kino kipya era kipya tukwate dynamics zino tutambule nazo nga kirungi kuba abantu batataagana nnyo ng'abaana bagenda okusoma abaana baffe kwegamba kitegeeza nti mu ngeri emu oba endala amasomero aganaagirwa n'enteekateeka eno ya KCB Bank naffe abazadde tujja kufunamu obuweerero that relief kituufu tujja kufunamu obuweerero nga tebabalira ku ssente ze tuleetako olwo ng'omwana alipootinze aga nti sebo kasita wabaawo muleete gwe muleete kubanga ogenda sanga buli kimu nga kitegeke exactly weewaawo kaakati looni ebaako omusingo kituufu enteekateeka eri eti bizimbe ebyessomero mpapula ekintu kino gwosinga okimanyi nze nakirabye ku mukutu bweti kaakati emaze ebisanyizo mbirina gavumenti emmanyi ku mutendera gwonna nti ndi mbyanjigiriza kaakati awo kiki kyempaayo kiki kyowaayo era mutandikira ku ssente mmeka kisinziira ku bunene bwa ssomero katugeze kati ettendekero lya Ssaabasajja Buganda Royal principals ze wekitibwa Senkusu. Kaakati ekisookebwako ddala ekintu kino tukitaddewo mbu tetwetaaga musingo
seetaaga bizimbe bye bya ssomero, seetaaga byapa byo, wabula neetaaga kintu kimu. Gwe bw'obanga fiizi zo osazeewo ziyite mu KCB nga essomero, nga either tuyita ku school pay, tuyita ku PEGPay, tukozesa agency banking, oba ne tusalawo tutuukirire ekyo tuyita over the counter bw'osazeewo kujja mu banka. Naye kyandisinze kubanga ffenna we tuli mu kifo kya layini zino tukozese nnyo emikutu giriki emirala. So seetaaga musingo gwo, nze kye neetaaga sente ziyite buyisi muki mu KCB. Gwe manya mbu essomero lyo liri automatically pre-qualified. Ono product yiyo, so tompa kyapa kyo era saagala na kumanya kyapa kyo oba kiri manyagana. Wabula gwe jangu making sure abazadde baleeta fees ziyita muki mu KCB bank. Kati mbuuziza sente mmeka, tutunuulira baani, yosiiga ekifaananyi ku masomero ga njawulo. Kituufu. Kakati product eno twagezezaako namba y'abayizi abanakozesa PEGPay nga via KCB bank, namba y'abayizi kuba nage waliwo akasomero kaffe kali mu galaji wa Mama Brenda. Kakati Mama Brenda oyo naye product yaffe tegenda kukola ki kumufulumya, wabula eri inclusive in a way that togezezaako okukwata buli kye tuyita income level at any level. Kubanga ojasanga kuliko amasomero magnitude galiko taamu gakolektinga biliyoni 10, ne kubaako aga biliyoni 1, ne kubaako aga miliyoni 10 paka ku miliyoni 19. Kakati ffe tusazeewo ne tugamba mbu ekitini ennyo Mama Brenda ono naye okuganyulwamu product yaffe egenda tandika ne miliyoni mmeka? 5. Wabula egendera eddala ku miliyoni mmeka? 5. Ne tompa musingo ne Mama Brenda oyo ne baba alina abaana be 5 nga bali ku school pay, bali ku PEGPay, nga sente ezo zijja mu KCB. Basobola otwala sente ezo. So product 5 million to 500 millions. Ate tulina nekiyita international schools ezicollectinga mu dollar, mu euro, so it is just an equivalent. So gwe fees zo bwe ziba nga ziri mu dollar, manya bw'obanga ogenzi ku kye tuyita forex trading oba mu forex bureau, so you also qualify for its equivalent in your currency. Fees zo mwezikola ki? Mweziyita. Mu lulimi olwa banka, KCB bank, akagambo kano unsecured kategeeza ki? Aliwo ffe kalungu eri Villa Maria. Unsecured kategeeza ki? Unsecured kitegeeza mbu bw'oba okimye loan eno sigenda kubaako kyenkusaba kikwatagana na musingo. Omusingo sagala nawulira mboozi za musingo. So gwe jangu nga bw'oli fazilonga ze essomero gye liri, wabula sigenda kubuuza byapa byo. Tompa byapa, tompa bizimbe, tobaako kyompa. Gwe kyenkusaba mpa fees zokka, gwe musingo gwo. Naawe onyweze etteeka nti abange situkwata kashi ku ssomero, sente muzitwale mu KCB banka, buli mwana koodi ye yeeno. Koodi yeeyo kwegamba naawe nga school proprietor osanga embu kye twandiise cash handling risks zikendedde. Mbu sente bazireesenze ebbaasa naye olwokuba nina ebizibu byange kansooka embisorting ne fees n'azizza, so ebyo byonna tuba ku zero. So nekirwandiise the money risk eri zero. Mbu sente zonna ffenna tulina one point of reference, the bank. Okuviira ddala ku bank statement okwavoidinga mbu ntwalayo sente ate bankubidde mu kkubo, seezo sente era bwe mba ku kitanda manya tuzifiiriddwa. So naffe ba proprietors kitwalidde wamu kituyambira ddala. Ku telefayina kooli ya Bwakabaka bwa Buganda, Mukulu Damba Brand gwendi naye relationship manager education mu nteekateeka eyitiddwa Unsecured School Bridge. Lutindo olwo wakati w'amasomero ne KCB banka nettaamu ng'eggulawo. Bizibu ki bye mwalengera ttaamu ebiggalawo? KCB banka alengera kyawe? Okay, ebizibu ebisinga wabaawo nawe emitawaana miyitirivu ojjeeko abaana obbawa holiday package. Ebizibu bingi nnyo kubanga ojasanga mbu sente zino zetukuŋŋaanyiza essomero oyinza osanga ku lw'ebyenfuna by'eggwanga essaawa eno si buli muzadde agenda kukola ki kuleeta fees, abamu baleetako kitundu. Kati n'osanga mbu ate abayamba abayizi bano okubeerawo abasomesa bw'oba gibadde misaala kuliko egimu gy'olinako arrears. Mbu bw'otabasasula ttaamu ejja oyinza obutatandika na musomesa ajja genda we bamusasula, naye ate omusomesa teyeetaaga manya mbu afunye looni.
gwe ojja n'omutereeza eno emabbali kati bwe baddayo siwegi abasinga system zikuba abaana bateekamu ebikebe bateekamu ebiti kaakati ebyo byonna byebizibu byetusanga nga ba school proprietors. Emmere eno bweba egize weetaaga ate ostookinge obudde nga bukyali oleme kulinda kiseera kizibu nnyo kiri mbw ate otandika obbikola nga n'emiwendo gikoze eki gisituse. Kyova olaba mbu twasazeewo tukiteekemu emirundi 2 tulina kye tuyita kiri ki immediate working capital need misaala gy'abasomesa kugula mmere kusiiga ebyo immediate twalirawo sente wabula ate ne tulina ne medium term mbu eno yo mu kifo ky'okusasula mu ttaamu emu okkirizibwa okusasula mu ttaamu 2 mu ttaamu 3 oba mu semester emu oba mu semester 2 mbu bw'omanya mbu essomero lyange abazadde tebatera nnyo okuleeta sente zino mangu so kanti kitegeeza mbu nze njasobola osasulira mu ttaamu 2 than osasula mu ttaamu emu oba semester emu kidistressing cash flow zange. Wow. Ng'oggyeko amasomero KCB bank erina beetunuulira abayinza okubenefitinga mu nteekateeka eno nazigyeko amasomero bayitirivu nnyo. For example tutandikira ddala n'abazadde yes tulina abayizi tulina kye tuyita basupplier ab'ebijanjaalo ab'emmere ab'enku tulina kye tuyita bacontractor abalina ozimba abalina okukola esiwegi kubanga nze omusomesa ate sirina expertise ezimba siwegi system infrastructure tulina gavumenti yaffe yennyini mbu emisolo gino kubanga essomero era libeera tax compliant so ne gavumenti nayo kikola kigikwatako kwata abasomesa bennyini naffe tuli wano fennyini wano wetutudde naffe tugenda kifunamu kubanga essomero lino lyotwalamu omwana wo ate bwoddayo nga bonna abasomesa weebali so it trickles down to the whole ecosystem buli muntu indirectly alina kyaganyulwamu. Kyova olaba covid ono bwe yajja bangi nnyo olw'abaana obutaddayo ku masomero kubanga ssente ffenna mu ggwanga tuzikuŋŋaanyiza ndooza mu bifo bitini nnyo naye amasomero gali part of that collection point bazibajjamu ate era ne bamala ne bazikola ki ne zibaddamu so education ekwata kumpi eggwanga 360. Wow. Ku nsonga eno nze ntandise ogitegeera kuba nagitegeerako atulaba n'atuwulizza ku BBS Telefire kituufu kikyoyongerezaako ku ekyo oba nnyina kisibuuzizza ensonga ezikuleese wano ensonga ezindeese oli ajja kubuuza mbu ekisooka ssente zino nzifuna ddi ziri ku bbeeyi ki era naye mayinda okugaa nti awo bwe tudda mu percentage eyo kyandibadde kikulu nnyo ng'ekisookebwako ddala bwe tutunuulira kye tuyita turn around time kubanga oli agamba dokumenti zange nzireese so ssente zange nzifune ddi kubanga kyekisingire kuba ekibuuzo kibatera kukola ki ate tugenda okukima looni ezo tuba twagalire byo twetolooza eyo tetwetolodde tuli extremely direct mu kutwetolooza kyovula bano bamanirenda walusobabira n'abantu we batwalira ebyabalala protocol ng'ayitiridde ne procedures omupapula bwe guti ogw'okusoma oluzungu lukakalinyonyonyonyo nze nafuna sente zaine nenkola essomero ate saala kumanya basomesa wa gyenzija ki so director gyenzija soma n'omugugu gw'essomero gw'empapula bwe guti protocol yo kakati ekisooka ffe kye tuyita turn around time taamu ebulwayo weeks 2 etandike zibale 3 16 kale leero ennaku z'omwezi meka leero 2 njakoyo ennaku 2 14 ku 16 amasomero gaddamu oyo ali ku Telefine kakano ng'alina essomero bambi adde ayita mu kusoomoozebwa naye ng'enteekateeka eno eya KCB bank eyitibwa Unsecured School Bridge abadde tagimanyi ajja ddi atandika okuba essimu ng'alagira ab'ebijanjaalo ab'obuwunga ab'enku baleete kakati yandibadde atandika okuba essimu kati nabo nga bwe bategeka store bye bagenda okukola ki okuleeta kubanga ffe kye tuyise turn around time tugambye 48 hours okuba nga ogabiddwa era nga mu kugabwa kuno kigenda nakyo tuyambako nnyo okulaba mbu ne rate ki gy'ogiddeko essaawa eno mu katale nsuubira bonna abalabi baffe abasinga abalina amasomero member abasinga their informed clients sinti no we are no longer now doing traditional banking buli director ali eyo ekisooka tali mu bank emu
ojasanga ali mu banka 3 amanyi rate yono n'eyono naye essaawa eno mu budde buno nga bwe twogereramu we are the most affordable instead of using cheapest most affordable ku rate ya 23 per annum nga kitegeeza mbu gwe akimye sente ayagala ozikozesa omwezi ogumu okitinya ennyo interest rate will be 1% per month. Katugeze nkiwe milioni 10 1% ya milioni 10 zibeera sente meka mitwalo 10 ku milioni zo 10 bintu bino bisooka kyangu nnyo bintu bino bisooka banne bino ebintu nze ndaba bisobokera ddala n'otaba ku pressure. So kakati bwe tutandika bwe tutyo kiraga mbu ekisooka we are intentional mbu tukosezaako okukola kye tuyita market survey kubanga bw'osanga mbu abasinga ab'amasomero ekitera okusikattiza ebintu bino kubanga sente bazijja mu manerenda ye ne manerenda talina omweganya bw'agamba 23 per month naye ffe tugambye tugenda zispreadinga mwaka muki mulamba mbu naawe azimba ekizimbe kyo you are comfortable paying tamuli jukira ffe tetwagala buli mwezi kubanga buli mwezi toyingiza ki sente wabula owa tamu yo cash flows are tamuli owa semester nazo ziri semester based naye bwe kijja ku repayment ffe twagala tubeere very flexible mbu sente zo lwe zisinga okuba that is the peak season that is 1 week or 2 weeks nga tamu etandise aba tamu then aba semester 2 weeks ng'etandise oba 2 weeks to examination period for twagala akasente wabula tetugenda kugamba mpa sente kati ng'ate peak season yo tennatuuka so we are trying to match the peak seasons repayment period and the cost so ebintu bisatu tubikubisiza ejjinja limu ku telefayina kooli musajja wa Kabaka birime matofu munnakalungu ndimbya amasomero ndimbya banka si banka nno zonna eno enteekateeka ya KCB bank unsecured school bridge omukulu Damba Brand ndi naye ye relationship manager nina kye neerabidde njala okwazika eddakiika 2 ku lwa banka eyo KCB bank ey'ensonga zisiri banki byange bya mawulire kituufu byange bya mawulire obeeko obaka bw'otuuse nyinza okuba nyina ke neerabidde naddala ku nsonga yaffe eno kakati ekisookebwako ddala kyendaba kituleeseeyo mbadde nsaba bonna abalabi baffe n'abawuliriza mbu bwonna we tulina kye tuyita touch points saagala school proprietor obeereeyo nga kikutuddemu nga bwe twogera ennaku zino wabula mbadde nsaba branch yonna ekuli okumpi ku internet ekyetuyise website yaffe tukusaba era mu obwo obubaka twasazeewo tubaweereze ne SMS okubategeeza mbu we are so directional and intentional mu kiki tukola tubasaba tetusirana gye tuli product yaffe weeri emisoso gyonna tugezezaako okugifuula emisaamusaamu era nga mu ddakiika eno badde nsaba buli wonna waali school proprietor obeere naffe tuli namwe for people for better. Waliyo namba hotline gye tukuba yes banyini musomo gye bakuba essaawa kituufu era nga enamba eyo munzikirize ngibasomere ejja bbeera 077 mukaaga 0 mukaaga 18 mukaaga jidde mu luzungu 0776 06 1806 emikutu emirala kubafuna KCB bank tulina kituyise website yaffe yes njirabye ku screen ya kituufu website eyo osobola okuinquiringa kyonna kyoyagala era ne bakulagirira we watuufu olina okukijja ate enamba toll free eyo nayo toll free kati toll free olwaki nayo weerimbu abandyagadde okugezesa nga tewali musoso gwonna kukyajinga enamba eyo ku screen yeyo ntereevu wabula ate abeetaaga extremely immediate feedback 077 mukaaga 0 mukaaga 18 0 mukaaga ogenda beera direct n'oyo yennyini eyeetaaga okuddamu ekibuuzo kyo nsaba osiibule mwami Damba era nga nebaza omukisa guno okubeera wano olwa banka yaffe KCB era nga mweyo embeera yemu nsaba mbu ffenna abali eyo yandibadde twegatta ku banka yaffe ensuufu nga bwe tuwulira bwe tutambula for people for better so olw'obulungi bw'abantu ffenna okubeera obulungi ensonga za KCB bank mu nteekateeka eyitiddwa unsecured school bridge ab'amasomero abasomesa enteekateeka eno nnungi
mujja kuyambibwa puresha ekkakkaneko n'abaana baffe babe bulungi muleke kufuna na nnyombo na bazadde ate awamu n'abasomesa ebyenjigiriza bitambule kwagaliza akaseera akalungi ng'okuba ennamba z'essimu ezo musajja wa Kabaka Birimu Matovu Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale.